Mr. Kadamba TV osiibye otya? Bansuubira oli bulungi, obulamu bugamba ki? Naffe gye tuli bulungi. Kaakati nzize kwogerako oyo omuwala agambye ngu mukama we yateeka gundi visa mu paasipooti ye. Nze amagezi ge nandibadde muwa agasingako teyeesiba ku Saudi Arabia, kubanga Saudi Arabia si ereeta abakozi bokka abakola mu biyumba. Mukama we yagenda mukolera ekyo. Bano abantu balina ettima. Bw'oba omanyi abantu balina ettima be bano abantu. Liri lyennyini eriwunya. Kati alabo ye kyamukalubiriza ogamba kakansolinga visa ye, kubanga bw'oba oddayo nga toyagala kukomawo. Muri right ugenda ku ofiisi, mukama wo n'akansolinga visa. N'agamba oyo takyali mu mikono gyange, wanaayagala okulaga waawo. Kati oba oli right okukomawo. Naye mukama wo bwe yaganda okansolinga ku visa, n'addamu n'amuteeramu endala, kiba kitegeeza mu Saudi Arabia tagenda kukomawo. Nze amagezi ge nandibadde muwa muganda wange akyuse bukyusa ggwanga, oba agende Qatar oba Bahrain oba Dubai. Ago amagezi ge muwadde. Ako mukama we yakateekako nga kalinga kakwakulizo, takomawo. Kubanga bano abantu balina ettima, alaba omukolera bulungi, omukolera buli kimu, kati alaba okukuta enkeera alabe nga oba awulire nga oli mu nnyumba endala. Jjukira bano abantu obalaba, bw'ogenda fine n'akansolinga vizaayo, aba alina okuddayo akyekinge ku ssimu ye, gundi yakomawo kubanga buli kimu aba akiraba wali ku ssimu ye, ku ssimu ye. Agenda wali n'ateekamu erinnya lyo, erinnya lyo ne limuleetera buli kimu. Ne gundi information erina n'agiraba ne bosi omulala yakutwala. Kubanga nze ono nagenda ne ngamba oba nayogera ki? Kubanga kati nze n'atera okudda ewaka. Ndi mu nnaku ndi mukubaala n'atera okudda. Twali twogeramuko wano ne mami. Mami n'angamba Nowera, ebbanga ly'omaze ng'onkolera obadde mukozi mulungi. Wano abakozi mbadde n'akakozesa abakozi nga bana. Naye ng'oli akukolera mwezi gumu, myezi ebiri n'adduka n'agenda. Naye obadde mukozi mulungi. Naye Nowera nandikusabye okomewo onkolera ogundi emyaka endala ng'ebiri. Naye mugamba right mami, ndi wadde mba okukomawo naye nga mba munyongeza ssente, kubanga wano emirimu mingi teri anyambako. Ennyumba kyalo kiramba, ennyumba gy'enime etudde kumpi kuhiika ng'emu y'ettaka. Naye mugamba emirimu mingi, nkola nzeka, teri anyamba. Ne bwe mbeera mulwadde teri agamba leero Nowera mulwadde awummule, wabula okaza agamba mira ku panado odde ku mirimo gyo, genda owummulemu eddakiika nga 3 odde ku mirimo gyo. Kati awo naye mugamba bwe mba nkomawo mugenda kunnyongeramuko ku ssente. Naye bwe mba temunnyongeza ku ssente, amazima gali nti ndi open, saagala nkulimbe, sigenda kukola ki okudda wano. Baananga omukazi omuwarabu yanyiiga. Yayogera n'agamba Nowera wala ayina okuba nenkulira kuli mu nyumba endala nkuleetera poliisi. Kati ne neebuuza omuntu owaatuukira okwogera ekigambo ng'ekyo. Kati awo n'alyoka akuwulira ngu wakomyewo okubanga ye yakansolinga vizaayi. Ate bagezi ayinza okutuula n'akubuuliriza mpaka alyoka akutuuse ku nsonga oyogere nkomawo basikomawo. Kati awo alyoka akuyiyizeyo akakodyo kagenda okukolera. Naye ku lw'ekyo muganda wange oyo badde muwa amagezi agasingayo. Ako kaali kakodyo, mukama we teyagala akole ki? Akomewo mu Saudi Arabia. Bw'aba aganye omugulira visa, gundi okumugulira tikiti, kitegeeza tayagala akole ki? Akomewo. Naye kakati nze muganda wange amagezi ge mbadde muwa, anoonye walala waba agenda akole. Akyuse bukyusa ggwanga. Ako akakodyo mukama we yakateekako, atagali amazima tayinza kuyingira, tasobola. Ekyo kyaggwa, akyuse ggwanga. Zaago ge magezi ge mbadde muwa oyo sisita wange, akyuse bukyusa ggwanga.